Kitalo nnyo, kitalo ddala, ye producer wa NBS TV afiiridde mu kabenje ate ye Makona asobodde okubeera nga asimattuka lwakuba ali mu mbeera mbi nnyo mu ddwaliro. Ate ye Bebe Cool akiguddeko, beeguddeko ne King Saha ekikonde live akatami ngenda kubeera nga nkakuzanyira butereevu naye nga nkusaba subscribinga likinga video naawe atannaba. Nze Katonda nze gwe yawa omulabe akkirira ne waatalubaamu nkulayira ne waatalubaamu bawuliramu ezange gwayagala anaabe Lwaki weesiba kantu akakokunaaba anti kuba kazzalawo nnyo oli akagamba nga kazzalawo fe tuli basajja bakulu tumanyi lukyaba ategeeza kyayogera si kyaba ategeeza kwegamba oyo zzala wingo aha kati kaba kazzalawo kati gwe ng'omuyaaye tukuze tulina abaana basikulolinga amasimu okitegeera bajja kuwulira eggwagwa nga lyogera bateekenga ebyeggwagwa oba olina okulifa yalinga baako bagambe oyo mulalu eyo zamingo ze twabagamba nga muve ebweru tuggalewo omuntu alabika olwolumu ku TV nayogera bogasi nogamba ye emyezi 6 badde apanga kimbwongo tatera kujjajja naye lwabafumbidde bannamawulire obuugi ewuwe omanya agenda tuvuma bamanyi akaseera kano kanywako kalina engeri gye kamulungula obwongo eddoboozi waliiga eddoboozi erikulinnyirira toyinza butaliyiga ate oba buli omu wababa bakulinnyirira buli muntu akutaaginga gamba n'omusajja wuno akuzeemu amanyi gwe tomuddemu naye gwe okimanyi nti mbadde kkawe weevunga namuta naye so yali ku ttebe n'agamba yali ku rediyo muzino galubindize zino zibituli bingi alina galubindi zino zijemu ebirawuli nabyambala mu P7 omanyi bwe galubindi bwe twajjangamu egiraasi ebituli bisangaale azikuba n'atuula n'ayogera nga taata gundi naye kati kankubuulireyo ekintu kimu okuza omwana si kyangu oyo omusajja agenda kukirabirako okuza omwana n'afuuka obuvunaanyizibwa kati ffe bazadde baffe tebaatufatira na duniya nga olaba wandikira abaana be application naye King Saha omusajja oyo bw'ajja n'akuba kibooko okola otya tasobola asobola kujja n'amagye tasobola kunsanga nankuba nze epasi ndi musajja mukulu ndi musajja mukulu nnyo zokulemererwa nnyo noona Yesa basanga waba alwanye nnyo basanga wabafu aba babiri ng'alwanye nnyo empasi nze ndi creature from another world nze bwe bana abaana betwali nabo ku ssomero nga takusobola naye ng'akulemerako paka bwakuwangula akulemerako paka wakuwangula alina omutima naye nga talina sikiiru gy'amaanyi yakulwana naye nga sebo twandiyiseeko muleigi kawolawola ntufuna netutuula ntunyumirwa mukundongo jalaba olunaku lwange luli bizi olwo performance naye inako omukolo kyomanya onkoonako ne tuyisaayo olugulu lw'ekigere musajja wange oyo mwagala nnyo talina mutawo embeera yo bwetyo bweri saidi zeeyo yonno ye mukulu King Saha kakati nno osabanga nnyo n'ovanga mbulamu bw'ensi eno nga towalanye muyimbi gwe bayita King Saha kubanga bw'otandika olutalo naye omanya si lwakuggwa
kasitotandika n'olutalo kasitotandika olutalo naye omanya bumanya nti dwo ne bw'onaatukanga gw'opoye ye tajja kubeera nga apowa. Ntalo nnyingi ono zaabaddemu eza media, wano ku media nga beesabula bubi nnyo naye ne bafundikira ng'ate be yeesabula nabo bapondoose. Okugeza olutalo lwa Honorable Kasolo ne King Sir lwo lukyaliwo era si lwakuggwa. Abazze balugoberera nalwo lukyaliwo ddala era nga kirabika lwo si lwakuggwa kati. Kakati aze abeera n'olutalo n'omukulu era Bebekulu. Olutalo lwaviira ddala eri ebigambo Bebekulu bye yamwogerako ebyokubeera nti tanaaba akozesa ebiragalalagala. Okuva Bebekulu lwe yayogera ebigambo ebyo munnange byataanuula King Sir n'atabukira Bebekulu n'amukubirawo n'oluyimba lwa Zaakayo lwali lusabula Bebekulu okufa obufi. Era mpaka kati olutalo lw'abano ababiri lukyagenda maaso naye nga Bebekulu yalinga eyapondookera akasajja ayinza okuba essaawa eno awulira ayagala kamwesonyiwe naye ko tekazikiza olw'ensonga ko kasita mutandika olutalo terubeera lwakuggwa luba lwalubeerera. Era bw'atyo ku live nga bw'omulabye yavuddeyo n'abeera ng'era agezaako okuba ebyasi ng'abyolekeza eri omukulu Bebekulu naye ate tusuubira nti Bebekulu anaamuddamu olw'ensonga akamanyi tekazikiza kasita okaggulako olutalo oba gwani oba abalala bakutya bakuyita munene ku sayidi yaako ebyobunene byo tekabimanyi oba oli munene gwamanyi abeera ajja kusabula mpaka ng'okkiriza. Luno nno si lwe lutalo lwokka lwe yakabeerako nalwo, waliwo olutalo lwa Honorable Munyagwa oludde omulujjukira bulungi we yamukubira n'akayimba akeeyetisse ekitu ekikalo. Oluyimba olwo nalwo mulujjukira omukulu lwe yamukubira. Waliwo olunaku olwakya omukulu Honorable Munyagwa n'abaako ebigambo byayogera ku King Sir ebitaamusanyusa ate ye omumanyi kasita omwogerako ebigambo ne bitamusanyusa obeera ogenda kukajjuutuka. Kakati nno olwo olutalo y'omukulu Munyagwa yakkiriza nti akasajja ekyamazima siri ready era siri willing kugenda mu lutalo nako era n'avaayo n'amuwaanawaana awo nga Munyagwa awaana King Sir era twali tuli awo nga oluyimba lwe yayiiya olweyeetisse ekitu ekikalu ng'alukyusizza ng'ate alutuumye omutwe omugezi kwegamba ng'akyusizza ng'olutalo lulinga oluwedde era tewakyaliwo imbiranye makkati g'abaana ababiri naye ng'okusinziira engeri mwenna nga King Sir gye mumanyimu kasita omugulako olutalo omanya bumanya nti dwo si lwakuggwa era obabadde ku live n'omukulu Apas naye nga kirabika olutalo lw'abaana ababiri Bebekulu alinga yayagala luggwe naye nga King Sir agamba gwe wabitandika era nina okusabula paka lwoliyiga ntomala geerijja ku buli muntu. Kati nno gye tukeeredde mawulire mabi mu mawulire gannaku. Producer wa NBS amanyikiddwa nga Badiru Kasirye yewe twogerera zembuyaga bambi ezikunta nga kwogase ne digital content creator owa NBS naye akabenje kano yakagendeddemu. Kakati nno bano babadde ku Entebbe Road olwavudde ku Supremacy ekikonde kya shawa ne chicken gye kyabadde baleka adde bayinawe bagenda okubeera nga ate basaka amawulire amalala. Eyo nno gye bafunidde akabenje era nga ababiri producer n'omukulu Isaac bo wetwogerera zembuyaga ezikunta ate yo wokusatu eyabadde nabo mu motoka Makona gwe mmanyi obulungi wa NBS wetwogerera essaawa eno ali mu ICU ku Kisubi Hospital ng'embeera si nnungi wadde yadde n'akatono era nga wetwogerera ye yandibanga yeetaaga n'embeera nga mumusa mu ssaala zammwe. Ate nno Makona abadde yakamala okufuna akabenje oba wiiki ewedde abadde yakamala okufuna akabenje era nga yaddusibwa mu ddwaliro n'abeera nga aterera teyayisibwa bubi nnyo teyakosebwa naye nga ye emmotoka yalugenda naye nga wetwogerera ate ku ssaawa eno ekiro ekikeseza olunaku olwaleero
era bazzeemu ne bafuna akabenje wabula ye Makona bambi musajja watu asobodde okubeera nga asimattuka. Wano ku mukutu Jika Media tugamba bugambi emyoyo gy'omugenzi emyoyo gy'abagenzi Katonda agiramuze kisa ate ne Makona abeere nga ate ayongera okubeera nga amuwonya naye nga guno mulundi gwakubiri musajja wattu ng'asimattuka akabenje. Katulinde tulabe wa gye binaggwera. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako wano ku mukutu ogwa Jika Media. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.